Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala eryo mu abaana abawala abakyala ku nsonga y'okukyalira ensiko, okusika obuntu bwammwe. Tusooke tulabe eddagala liiryo. Tugenda kukozesa obukoola bwa kanyeebwa, tukozese ennamirembe. N'ennamirembe mulungi nnyo mu kusika wamu n'essere. Essere ono talina buzibu, saagala mu mutye ku nsonga y'okusika mulungi nnyo. Naddala mu abalina obuzibu nga bw'osika obuntu bwo buleeta amabwa, ssere ajja kuyamba kutuba otwo. Kati funa kanyeebwa, ajjako tukoola obeere ng'omuteeka mu ngalo. Tugenda kubuyenga mu ngalo obeere ng'obukwatako nga bw'osika abalongo bw'oyo yessere. Naye ejjako obukoola ne kanyeebwa ofuneko obukoola, n'ennamirembe ofuneko obukoola. Ennamirembe yoyo kirungi nnyo ofune ennamirembe alina akamuli akakkala, yajja kwegamba obeere ng'omutegeera bulungi. Tajja kubula, ojja mufuna. Eddagala eryo ligenda kuba nga likuyamba, abalongo bagendagendako mu bwangu. Bw'omala biyengere mu ngalo nga bw'olaba, bw'omala obiyenga eyo nga bw'olaba, akawo kennyini kolaba ke tuyenze kakwatemu eno nga bw'osika abalongo bo. Weeseetinge bulungi obeere nga oyenga eddagala eryo. Bw'omala odiyenga osobola okufuna w'oliwummuza wansi awo obeera oliwummuzza. Jjukira obeera olina okukozesa engalo bbiri, emikono ebiri ng'osika. Kati n'olwekyo ofuna w'owummuza nga bw'olaba. Kati w'obeera owummuzzaawo okwatako ekyo ky'oyenze n'okwatako bw'otyo. Olikwatako bw'otyo eno nga bw'osika, olikwatako nga bw'osika, nga bw'olaba bwe ndi mu kikola nga bw'owummuza bw'otyo eno nga bw'osika. Abalongo bajja gendako bulungi, gwatandika nga tolinaako wadde eddagala eryo ligenda kukolera bulungi nnyo. Naawe alinako ng'oyagala kuzongerako era eddagala eryo lijja kukolera wamu naawe nga zaakona. Beera nga okozesa eddagala eryo, abalongo bagendagendako bulungi nnyo. Okuggyako n'ekirala, abalongo abo kikulu nnyo basike ng'obagaziya, ate ekirala obeere ng'obamalayo wansi, naddala wansi. Beera ng'obamalayo bulungi nnyo abalongo abo. Singa onaabasika ng'obagaziyizza bulungi, ojja kulabira ddala nga zirabika ddala bulungi. Ng'omaze ozisika olabe nga baggalawo bulungi nnyo ku mulyango, kijja kukusanyula. Beera ng'oteekako abalongo, tolinda musajja kumala kusaba balongo abo. Nkusaba gwe omwana omuwala atandika okusika, naawe yasikako ng'oli mukulu osobola okusika bulungi nnyo. Abalongo bajja kubeera nga bagendako bwe kityo bwe kiri. Kankuwe WhatsApp namba osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777843731 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.